Tetugowa kwaniriza Ssaabalawanyi abalungi abaagalwa abali akalulu kaliwa tukongere akawulire namusooka mu Excellency the President of Uganda kanonisimbwa ekyokubuuza ekyo bayibuli ekyo Advocacy, the UPDF plays a complementary role to all government efforts towards encouraging the people to embrace. Kakasa ng'abantu tuli mirembe okutegeerera ddala nga ebyokwerinda bintu byaffe. Uganda People's Defence Forces, eggye lya ggwanga, Uganda Police Force, Uganda Prison Force, ate n'ekitongole ekikuumi ku magombolola mwenna mwebale omulimu ogwo gwe muli mukukola nga muwubira pulezidenti w'eggwanga ate nga naye bw'alambula ennyiriri mukola omulimu. Omulabirizi wa kanisa eziri wansi wa National Fellowship wa Namugira Kakeete Mbale, ono minisita avunaanyizibwa ku by'ettaka, ono Mayanja tumwanirize. Bassebo ne bannyabo tugatte engalo zaffe okwaniriza ayo mu kulwanirira emirembe, freedom, democracy ate n'enkyukakyuka eyo. Twaniriza nnyo Honorable Minister Hajat no twesigamye ku kujaguza omutima Your Excellency, the last week, the political fight, our Wazalendo Circle contributed scholastic materials and we use this country has the CDF and who is in charge. Mheshimiwa President, okuva mu katabo kako Master DC oba ensigo y'atweddaali tweyanziza we bali kujja. Wakaki Ahmada RCC Part 2A of the National Honors and Awards Act 2001 as amended, the title Honor of the Honorary Medal, Nations Asia and Improving the Welfare of Officers. The one awardee who has been approved is Adad Jimmy Francis, a male adult from Arua District.
the people of this area. This area we used to call it Chibumbiro, this area. twali omukisa guno okwetondera abantu b'ekitundu kino. Ekitundu kino twakiyitanga Kibumbiro. Up to the Kajara River, which is in Tanzania. Okuva ekitundu kino kyonna okutuukira ddala Kajira River ekiri mu Tanzania. We have done many roads in Uganda. Tukoze enguudo nyingi mu Uganda. But the people in the planning ministry had made some mistakes. Naye abantu mu ministry ye finance ne planning bakoze badde bakolamu ensobi. Even worse. Ne ministry y'ebyenguudo n'emirimu. They build new roads and forget old ones. Badde bazimba enguudo empya ne baba nga beerabira enguudo zaffe enkadde. That's how this road from Masaka to Butukura deteriorated until they came in when it was a bit late. Kyobola abantu enguudo baffe okuva e Masaka okutuuka e Butukula lwasebengerera mpaka lumaze okulukola nga lumaze okuggwa ku mpagala. We have now told them very clearly that consolidate the old roads before you add the new ones. Katumaze okubalambika n'okubawa ebiragiro nti banyweze enguudo zaffe nga bakola ku nguudo zaffe ezenkadde ate oluvannyuma banaakola n'ekupya. That scattered planning is we have stopped it. Kakati enkola eyo ey'okubuukabuuka pulezidenti yagiyimirizza. Consolidate the old and add the new. Remember, we started with $4 billion in 1986. Mujjukire mu 1986 Excellency. Yes, Your Excellency. The size of the economy was $4 billion. Ebyenfuna byaffe byali obuwumbi 4 naye olwaliyo tuli ku buwumbi 5.9. Without oil, our economy will be growing at about 7.3%. nga tetunnaba kumala bye tunajja mu oyiro waffe mukimanyi bulungi anaatera omukwatako ebyenfuna byaffe bigenda kukula obutundu biliyoni bigenda kukula obutundu 7.3 buli 100 okuva mu Juni. Speed ya waggulu ensi nyingi tezikisobola. Enkulaakulana eyo Uganda gyegenda okutuukako ya waggulu ya kizungirizi amawanga amalala tegakisobola gituukako. Simangi agasobola gituukako. Now with oil, our rate of growth will go in double digits. Kakati bwe tunaamala okufuna oyiro waffe, bwe tunajja amafuta gaffe, ebyenfuna byaffe bigenda kukula nga bisoma mu 10. So with the oil, our economy will be growing more than 10%. Kakati bwe tunaaba tumaze okufuna oyiro, ebyenfuna byaffe bijja kukula. Si kukifuna kasolo, tugijjayo. Bwe tunaaba tumaze okugijjayo nga tumaze okugyayo oyiro waffe, ebyenfuna byaffe bigenda kukula okusinga okuyisa ebitundu 10 ku 100. Kakati omutendera gw'okutaano kakati omutendera guno gw'okutaano tuzze tuli mu kiseera ekya kompyuta ekya digital. Ebyenfuna ebiva mu bagezi mulimu abakompyuta abasayansi. With the valuable experience and guidance of our seniors, we shall continue the agenda of fundamental change in our country.
as best as we can, including by guaranteeing the security of all our citizens. Therefore, Your Excellency, permit me to express my deepest gratitude to you and to all those who believed in your vision of a liberated, free, and prosperous Uganda and Africa. To everyone who contributed to the liberation struggle, we owe you our heartfelt thanks. Tarehe Sita is special in our hearts, not only for its historical significance in the eventual NRA victory, but also for the enduring achievements we continue to witness in our nation. As the UPDF, we have worked tirelessly to consolidate the fruits of the liberation struggle, ensuring not only peace and security within our borders, but also supporting our brothers and sisters across the continent. This Pan-African spirit has been and will remain a cornerstone of our mission as UPDF. Here at home, the security situation throughout the country is calm. We are, however, closely monitoring those who seek to cause trouble for our people, and will firmly deal with them without fear or favor, according to the law. This year will be a political campaign season. We'll also be on the lookout for saboteurs, both within and without. The intelligence services are working overtime to make sure that we are aware of all the evil plans of some of these people. Na President abyogedde kino yakikola okusiima bannakakuuto bannakweta Masaka olwa struggle, ate n'ekirala nti eno disitulikiti ebodalinga ne Tanzania kubanga Oweekitiibwa omugenzi Julius Nyerere yabamba nnyo mu struggle. So y'ensonga eyo era nja kumwebaza okulaba nti asobola okukituukiriza era bannakyotera basanyufu bannakweta Masaka basanyufu. Okibaita gavumenti kati abantu balina okumanya nti gavumenti wena gibeera bbali, kati gavumenti bagirwanyisa. Ffe weetuli tukkiriza mu gavumenti, era nze ekiseera bwe nali nga mpumuddemu ebyobufuzi nga siri eno byali tesobola kubeerawo, ne bwe nakomawo eno buli kyensaba mu gavumenti kati bakimpa. Yes, so n'olunaku luno nakonvinsinga mikwano gyange, muganda wange John Muhoozi naye nakkiriza era ngambye wabadde musanyufu. Naye olunaku olwaleero twagala okwebaza amagye ga Uganda okubanga akolagana n'abantu. Twasanyuse nnyo bwe twalabe nga genyigidde mu nteekateeka z'Obwakabaka bulungi bwa nsi, era twagala okugasaba empisa ze goolesa naddala nga situli mu kulonda ne mu kulonda ge baba boolesa. Ekitundu kino kyogeddwako ng'ekyali ekisaale mu kulaakulana, kya mazima bwe kyali, naye kigenze kiseebengerera, naye mu kaseera kano emmwanyi ekizizza. Awo nno gavumenti yali badde etunuulira ekitundu kino n'ekizza we kyali ng'eteekayo amakolero g'emmwanyi, okusunsula, okugradinga n'okukola kaawa. Era twagala okukubiriza abantu nti emmwanyi eyogeddwako nnyo nga ekitumudde buddu, tugyeyunire era tugirime. Buganda ejja kuganyulwa mu nteekateeka za gavumenti nga ebyo abantu bwe bajja ensimbi biweebwa ekifo ekyokumwanjo. Ffe abeebudduze emmwanyi, kale nno tusaba gavumenti etuwa amakolero era abantu bonna bafunemu kyenkanyi.